so kene bano we droppings Moses Ali ye mukwabwe bajje ali tale waliwo omusajja abadde voke nyanga asesa nyaba ne tomwerabire ne Anita Amongo naye ali tale Matia Kasaija muntu wa bulijjo Anita Amongo tachina bufungwa balabala Matia Kasaija oyo wa Koko Messi atuka watuka nga kita kimu bimuweddeko yesinga structure ziterezebwa nga omusolo guno gwawa atafuna services ziri equivalent obezi kunukiriza kwe byabadde ateekamu tiwali buzibu genda kubaawo mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ni before abasala eddiiro basobola ebifo kibalika ludda wa ng'omusajja w'e Mawokota Yesu kale so tutandikire ku balondeddwa mwena abatulaba program eno eyinza okubeera nga abantu abasinga bagiwuliddeko dda ewalala oba mwafunyeeko dda ku hint kwebyo ebigenda mu maaso ddala mu list ya cabinet mu mukulu General Museveni gyeyafulumizza bayite olumala okulonda omubaka etumala n'okugenda wali mu basipiika ne bafuna sipiika ekiba kiddako ekirindiriddwa bannansi eba cabinet so list yafulumye naye waliwo akantu kamu ke neebuuza nabadde nsoma full list abantu abamu tebagenda mu details tulinako abaka abasukka abawera 10 if not mistaken ministers ng'otaleko cabinet minister waliwo full minister ba state minister bonna awamu nabazenga list tukunukiriza 10 leka mulimu ministry ngina minister abasatu bana ngerimu nga minister bana education okategedde kati mulimu ba state ministers ba minister babezi aba state oyinza okubabala nga baliweranga 20 ndibasinga n'obungi okusinga abafulumizi oba 3 kakati ku privileges ezigendera ku title ya minister kiyinza kuba kireka wasaawa zino sente y'omusolo besides privileges ezigendera ku babaka ba MPs teekako n'ennamba y'aba ministers abalondeddwa abangi sooka otemetememukaawo omuntu ayinza okugamba ayinza obutakitegeera biki ebigendera ku minister ebimuweebwa kati abantu bano wammanga ba ministers minister waba alondeddwa nkasiddwa nti minister ekisookera ddala afuna emmotoka eya ministry brand new si buno bumotoka ababukadde 10 ekyokubiri minister oyo afuna gye bayita security obukuumi police oba UPDF evunanyizibwa mu obukuumi era aba n'emmotoka eyo eya security lidika oba kati mulimu batopo abafuna lidika then mubamu bano abaddako abafuna nga deputy bani abafuna ezo emmotoka eyiye ningerimu obukuumi va kuyiye waliwo eyiye ekulembera nebaweevaako emabega ya security ereetera okubaako abasirikale wakati wa 2 ku 4 ne driver ekulembera tifungwa balabala kakati
abo bonna basasulwa. Sentema nyingi zitusasanya. Minisita singa akeera ku makya ng'aliko omulimu omutongole gwagenda ku wano mu Uganda afuna facilitation fee ali wakati w'emitwalo 45 ku nkaaga oba 75 kisiza nawo wakola ki padde padde nti kati Ebuloni nkutumye e Masaka. I don't know how many days ogenda ku mulimu bwe guti. Every day you spend, but every day you spend amafuta tegaliiko go gasasulwa already go gabaga card gabaga card. Okategedde gwanga nina sente ku sente ezo bali abagoberezi biki bonna bagenda kuba bayina already facilitation eyaabwe, same as omubaka. Nti omubaka alina gye bayita mileage, nti omubaka ave erira afuna akasente akamileage akakentambula okugenda n'okudda. size ezimu n'omwana ono wa Central buli lutuula bafuna allowance. Ngerageranya expenditure eri wakati w'ababaka ne ba ministers. Tuli mu kugamba sente w'omusolo manya sente ebintu birinnye byekanamye sente mafuta gafuusa amafuta. Naye ekizongeza kwe kufuna sente oba kwe kufunamu omusolo oguyinza okufacilitatinga budget ebefulumiziddwa. Ekyokubiri n'okuketalinga for these expenditures. Naye eggwanga lwaki ziba zirinyisa expenditures z'abantu bano oba z'ebintu bino ebiringa ebyokwejalabya? Singa omubaka olondebwa n'okakasibwa ofuna emmotoka oba ofuna sente z'emmotoka ezo zote ziriiko accountability g'omanyi oba osigala mu kawiishi oba togula oba olinyawo boda. Ekituufu kiri nti baziyita za mmotoka nezandibadde zakwekubako nfuufu kuba si ababaka batono nnyo abagula emmotoka ezo nga bwe zirina okuba. Ekyokubiri mulimu ababaka abajja nga they already made balina sente zaabwe ng'avuga emmotoka ya bukadde 5. Kitegeeza zino oba omuwadde kwekubako ki nfuufu. Batono nnyo abatuukiriza n'agula emmotoka ejja mu sente ezo. Akirako omugenzi ye yagamba sente ze yagenda zisaasaanya. Nasigala mulawumuye ngamba seggirinya. Ekituufu kati ate bw'ova ku ezo waliwo sente sijjukira figures abalabi bajja kwongera okutwetegereza ku figures ez'essuuti ziba milioni 10 okwambala wardrobe olabike ng'omubaka. Kati Ebuloni nze nganze bwe manga nsangibwa mbadde nnyeyambaza. Why do we pay all this money for this? Lwaki twongerako bwe tuba tuli mu mbeera nti tulina sente zitumala? Lwaki twongerako okusaasaanya okulala ng'ovudde ku musaala ogumuweebwa? Ezo zonna privileges z'enkula zeeyongerako ku abo ababa basusukulumizibwa ne babajja ku bubaka ne bateeka ku baminisita. Ng'ate ne ziri gyeziri nkugambye ez'omubaka. Kati omuntu omu yabadde aba abadde omubaka ng'ate ofuuse minisita, kano ate nako kaganda ogenda nako. Okategedde? So omulimu gwokka ogutakola loss singa oba omaze okuyitamu omaze okuteekamu kyotaddemu nga bw'ogamba nti zaala zino tuyita sure deal, gwe mulimu gw'ebyobufuzi wano e Uganda gulimu akasente. Abasajja bakuba entole ya ssente ng'oggyeko ebyo kwe kukola ziddiiro. Era mu ngeri awo kamuseewo akange 231 Gomba West mundabiranga ddala. Ogenda weereza bantu? Nyera kuweereza abantu Gomba West njijanjija. Kakati essente eri awantu awo to extent nti omubaka agenda okufuna obukadde 35 oba 4 asasanya billions of money agendewo lwaki nti bingi ebigendera ku just a title ya honorable. Era nkuzayo kali akantu okusajja kani Lutamaguzi kye yagamba yagenda n'agamba nti oyo yekka omubaka oba honorable member of parliament afuna ssente n'agaggawala y'omukodo.
Kati nabako omubaka so avudde mu linnya era programu gye yakola n'akudalira abantu ekisaala kye bamwazika kati mugagga muvundu w'enjeru omubaka w'enjeru kakati yagamba nti omuliyeka agagawala mu byofizi y'omukodo kiki yali ategeeza nti wadde nga bazifuna naye n'ensaasaanya yaabwe esigala nga nki nene naye ekyo kyo kyaleetebwa ba gavumenti yaffe eno okutunulira omubaka ng'akasawo okunulira omubaka nga banka okunulira omubaka nga sako okunulira omubaka nga buli kimu buli afuna ekizibu ngaddukira wa mubaka naddala mu byalo eyo twafiiriddwa kyova olaba lwaki nti omubaka lwamala okulondebwa be twali tunoonya okukolako akantu beekweka naddala mwezidda waggulu akimanyi buli wootuuka balina omusolooza onabutulesa otya naye gavumenti eno yakireeta okuleetera abantu bambi okulowooza nti buli muntu bwatuuka eri aba agenze mu kulya ekiteeza ne ssente aba nazo so nga ate si yenkula bwe yandibadde infact kikyatera n'abantu okutuuka kussa olw'okusaba otukoleddeyo kaki awo there and then baagala okulaba ku nkalu kuba kimanyi gyogenda ogenze kola ki kulya kunoga so nga ate emabega ebisibwa ekyali nti omubaka yajjanga on merit busobozi bwe essaawa zino omubaka alina okujja nga ne wano wakoze eki ayimiridde batono nnyo abajjidde ku sympathy vote naddala abatali mu kibiina kya NUP aba-NUP abantu ababalonda balina influence evi naddala ebitwagala enkyukakyuka abo banjawulo nti oluusi tebookyayo nnyo naye abasajja basasanya ssente okusukiriza n'okugula abalonzi obateeka mu bifo balimu so kati badde obuuza ekya kabineeti yalondeddwa kabineeti yalondeddwa mulimu abantu abaweereddwa ebifo mulimu ababigiddwako ezatujjidde kati mulimu nga Namere yagambye she was surprised okulaba ng'aweebwa ekifo kye kyali kyeyaweereddwa mulimu abadde basuubira okubeera nga bajja kufuna ebifo ne batalabika Amelia mama Amelia naye ate nayo yatuleke nze actually nayo munaabo abaali batawagirako muna mu byabufuzi banaye legasi yali emalawo kati alaba kati ku mikutu gyaffe gino okuleka nga otugamba oyagala fiira mu byabufuzi okuleka nga otugamba nti gwe mu bwongo obwo tokyalinayo kintu kyosobola concentratingako mu bukadde bwo mulimu emyaka ng'olina okuba nga wawumula ng'olina by'okoze oli mu kulabirira bintu ebyo omubaka kati nga Moses ali at his age ministry kiki kyakyayagala n'obudogo no ku lugambo bamugambye yesigalire waka gwe omusala gujjanga kujja mu parliament kati abaka bwe bati so ya dropping baile bamusudde yavuddeko ku wa second deputy minister prime minister babumujjeeko abaka abalabadde batufuukidde beebi abadde tusooke ne bano we badropinze Moses ali y'omu kwabwe bajjeeko ali ttale waliwo omusajja abadde vuuka ennyanga asesa nnyo abantu tomwerabire ne Anita Amongo naye ali ttale Matiya Kasaija muntu wa bulijjo Anita Amongo takyalina bufungwa balabala Matiya Kasaija oyo wa so oyo ne bakoze ki ali ttale then mulimu Minister David Muhoozi oyo naye bamudropinze then waliwo be bakyusiza obukyusa kati nga Minister Katumba Wamala mulimu Balamu Balugahale babakyusiza ministries ez'enjawulo Otafiire ne bamukyusa ne bamuwa ministry ey'enjawulo Mayanja Samuel bamugye mu byalandi ne bamuteeka mu bya Anthony General Dr. Atwine Ochenge mama covid ne bamukyusiza ministry sibenje batadde bali omulusi bali omunsi kati yagigenzeemu so changes nyingi nenga tukongratulatinga mama Kataha twalabye ne surprise endala Dr. wa Victoria University by the way neba mwade ka ministry niyo mwana wa internal affair niyo mwana yali kusanyuka TV oko nagamba oyitagayo ka ministry naye yakyogeranga mu kusaagira yali kasirye
so yo program ebalwa mukaaga okuza Bible wako so ne bamukubyeko bamugonomoddeko era kati minisita naye ndowooza nti that guy has been innovative akozesa nnyo ebintu ebiri up to date ebintu by'emitimbagano ekyokubiri ali informed kati omuntu ali intelligent nga ye nkokasa nti ministry bwagikwata n'afuna obuyinza manyi biri bibiri waliwo kuwa ministry n'otafuna powers kituufu guli minisita wa kumikolo era bino mbyogera nnyo nti President Museveni alina akatambaala akajja atusiigira asobola okuwa entebe ne office naye nga tolina buyinza bwayo so kati tusaba bw'ababa babawadde ministries byonna byowe mugende musabe muzeeyi abawe neki n'amaanyi bawe n'amaanyi ag'ebifo ebyo ate ekyokubiri tubikozesera birina okuba by the way abantu abakozesa obubi office bamulabisa ne gavumenti nti mbi eri abantu so singa bakwasa ministry ne bakuwa powers n'okozesa ebituufu by'olina okukola kyanjawulo nti naye ba gavumenti bagisekeeterera naye bagivuma ebuloni ekiruma bannayuganda si gavumenti nti bambi nnyo weewaawo bayinza oba bagivuma nti mbi naye ekiruma bannayuganda is service delivery singa baministers ne abavunaanyizibwa mu bifo byebabawadde batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwe babaweereddwa ne bakola service delivery netuuka ku muntu wa wansi naawe ekitongole kye bawadde omulimu n'okola ky'olina okukola abantu bandibadde bakaaba naye nga bakaaba kitono abantu lwaki bakaabira emisolo egirinnya buli lunaku they are crying because tebalaba muzigo gukomawo gye bali ozigyeko omusolo naye ng'ate mu kkubo bwempitamu ekkubo lya ttaka lirimu ebinnya ozigyeko omusolo bagenda mpira lubanga teriiki yagala ozigyeko omusolo amafuta galinnya ozigyeko omusolo amasannyalaze ga bbeeyi ozigyeko omusolo naye nze byolina okunziriza nga nze bitono ate bitono bize in a poor deliverance kati buli we bijja ne bikolebwa bwe bityo omunnayuganda bweyongera okuvumaganya n'avumaganya gwe amukulembera n'avumaganya ne sisitimu yonna olw'okubeera nti tafunye ekyo kyabadde asuubira ebuloni nze ne bw'oŋŋamba uniti ya 2,000 ey'amasannyalaze naye nga bino wammanga nkimanyi bulungi nti uniti gy'ogambye y'2,000 amasannyalaze tegavaako nti nga nkimanyi shuwaddirwa baire mulimu abantu abakola emirimu naye nga batuuka ne baggalawo n'ekizimbe nga tuli masannyalaze 1 to 3 days ogitusedde naye nago gafuluma mu bubi so what we do ministers abalondeddwa abasuuliddwa n'omukyala w'ekiboga eyo Nankabirwa Ruth Nankabirwa ne Tale bakoze nnyo ebbanga lye bakoledde endowooza lyeryo bamale okubeera nga bayisasulira oba bamale batuuleko kwewaka bakole emirimu emitongole emirala egyabwe nga bo gye balina okukola si Reverend agenda asumba endiga so kati ebikulu ennyo byenjagala tukkaanyeeko yes cabinet yafulumye yamaze okufuluma well and good naye what we need is service delivery then akala ke tutayinza kubuusa maaso wano mu programu eno tulabe selection of ministers and what could be behind ennonda y'abaministers President Museveni kino ekisanja bakiyita transition term teri kubongoota ate era ekisanja tuteebereza kiyinza okuba nga ali mu kweta koona oba ali mu kawungeezi ke President Museveni ayinza okusiima bannayuganda n'abakomya ku kino ekyomunaana okusinziira ku odds kati nga bwe zitambula so ziba nga odds zitambula bwe zityo ali capable okudda mu ntebe is none other than CDF eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba
kati ministry yabadde erondebwa oba ministers yabadde babalonda abasinga obungi abaweereddwa obuvunanyizibwa their PLU basajja baba ku kido members okay balina akakwate PLU n'akalandira ku PLU era ojja kwekanga nti mulimba ministers oluusi abasuuliddwa because baakubwa project nga bukyali kati ekisookera ddala President Yoweri Kaguta Museveni ayina ebintu byakola bw'alaba nti nno ggwe mukulu munnange oyinza okunooma singa omutabani abazze mu buyinza ng'akwata muwalawo ng'amuwa ekifo oba mutabani we ekitegeeza omutima gw'aba amaze ogukola ki ogukakkanya oba gukakkanye omwana oba omuwala oba omulenzi ali mu ministry minisita mulamba minisita at whatever level nze ng'omuzadde ndaba nga byannwanya kuba omuzadde ekimulwanya omuzadde ekimuteekesaamu amaanyi mu bulamu muno obwensi ekimulafuubanyira kubeera nga banaye babere bulungi kati gwoba oleese muhoozi nga mutabani wange minisita oba muwala wange mba mmaze okukola ki okukakkana omutima bamaze okutawakkala kati ministries zino ez'enjawulo basaddemu abantu abasobola okubeera mu bifo ng'abantu abo balina powers ezisobola okugaadinga transition eno singa ebeetuuse ekiseera yakolaki tulabe minisita Balugahale oyo wa PLU tumumanyi Kakongo mundu oyo kati bamuwadde public service is it public service local government sorry full minister full minister of state kakati eyo nene lwansonga ye implementinga projects ne programs zonna ezigenda ku ground the PDM kati webeera nga eze ng'erina kubeera nga akadingidi erina okuba nga ekawujjira ku nkulu tolina kyomugambayo twamulaba juzi wano mu kunoonya akalulu ali very committed ku kintu kyayagala ate era akituusa paka kuki ku ground so kati yamutaddewo awo ng'era akimanyi bulungi ajja kukola ki ajja kiggusa ono Namere mwana wa mulwanyi ekivulaba kyakoleddwa nga kigenderere Sempijja bamulanga ki agenda omuloma mwana atanu yokusaba Vincent bamulanga Sempijja abadde ministries banga lyonna kati saa zino kuwumula kwe abadde alina omulekerayo ki musigire so Kabanda lwaki taweereddwa ministry Kabanda obutaweerwa ministry kisobola okubeera nga kigenderere nze nkiraba bwe nti Kabanda obutamuwa ministry one kyongera okubika akatambaala ku project ya transition walamuwa ministry mwe namandivudde nugamba kitegeeza omusajja mutuufu akola ki PLU yefuga era ayagala kuleeta kati abasembiza nedda yali alina kikola indirect lwansonga bwe tugenda mu hierarchies eziri mu PLU Kabanda w'amaanyi era ali ku kido tagambwako kati yali alina omulekerayo wali naye ate tekijjaawo nti akyalina influence ye ngajje lwansonga ki nti ali ku kido n'omukulu era ekiri mu kkubi Anita Amongo ekiri mu mukubye saa zino okulaga nti amussa kati eddala kwe kumulaga nti tolina kyoli in that nti ne transition gye bakola ate talina contribution gyakola tumanyi tutya nti influence gy'abadde alina mu babaka naye abadde alina kyayagala okuzimba abasobola okubeera nga alina obwakabaka abadde ayagala okutondawo kuzimbawo so balina sooka mukuwa n'amugjawo n'alyoka ayimusa abantu be transition bweneebeerawo biki ebimu chances oba odds zigamba ki President Museveni at his age bwakeera ku makya obutonde ne busalawo oba mukama n'amuyita nga taamu ekyagenda mu maaso omuntu yenna asobola okubeera nga amuddira mu bigere directly abeera vice yaleseewo Alopo okulekawo Jessica Alopo kitegeeza akuwaddeko ebisanja biri ebiwedde ate mulwanyi era bw'aba akuwaddeko biri ebisanja ebiwedde mu ngeri emu oba endala tukyayinza okubeera mu kisanja wakati n'amulitayalingisa asobola omuta ne tulaba CDF naze nga vice vanyuma myaka ebiri n'ekitundu semateeka amugamba osobola okukyusa kati wamukyusa n'amufuula vice if anything happens
oba mu butonde bwaffe abavaisi abakola ki yakwata entebe. Secondly, odiza transition ezisobola okujja singa President Museveni akira ku macha maybe nga betugambye obutonde nebusalawo CDF yadda mu buvunanyizibwa obukwata ki eggwanga ne bateekateeka okulonda okweddembe okulonda okutebenkevu mu bbanga erijjawa litaligere. Kaakati oli zonna zikulaga nti PLU mu kaseera kano we tuli ne cabinet yalondeddwa eri ku mwanjo nnyo ku nkyukakyuka ezigenda okuba zirowoozebwa okubaawo ddala President Museveni ng'agenda okuwummulamu ng'agamba nti kati njagala kuwummulamu era olwo baana badde bagamba nti eno tususse ne diversion zisusse obungi nti diversion ezijja ennyingi ziringa ezitulaga nti mulina kye mwagala okuyisaawo tubikkirire ekirala. Kati ebyo byonna bikolebwa naye ng'era amaanyi ebiragibwa oba bikolebwa bikulaga nti omununuzi w'eggwanga we tulina kati yaani owa PLU nsa Twitter. Kati katugeze Ebron senga okeera ku makya okaaba obwavu naye olina kitabani kya chairman awo tokyagala kyakunyiiza dda kirina ebintu byekijja kikola ku kyalo. Mutabani wa chairman oyo yajja ku kyalo kwennyini agula piki agula obumotoka bwa special oli mu bwavu yazikuba toyana mulimu tayitira muggwe direct ayitira mukwano gwo gwomanyi gweyagala ennyo aye wayi mutabani wa gudye Robert yaguzeeyo emmotoka awo naye ayagala abadriver newankwadde wamukyawa otandika okufunamu ekinyegenyege kijanga tukoledde akantu nga gaseeka ettafaali ku kyalo wakuwa omulimu bwe paba notandika okuvuga ebigambo bikyuka oli ebigambo bikyuka. So kaakati ndabanga chairman ku kyalo ayagala mutabani wadde mu ntebe naye ng'aba alina okusiiga akazigo n'okulongoosa erinnya so that mutandika okusikirizibwa n'ebyo byakola bisobole obayambako okumulonda nga chairman bw'ovaawo kati ono mutabani ajja tukwatamu. So kaakati ministry zonna ministries ez'enjawulo abaminisita bazigenzeemu abaka parliament kyekisanja ndowooza kye balina okukola obukulembeze. Nze siina bayire buzibu mu nkyukakyuka singa enkyukakyuka ejja ng'erimu biri bye naggambye singa enkyukakyuka yonna ekolebwa nga ya ddembe ate nga eri ku kinyusa ekikulu eky'okuddiza munnansi. Nze tekinawe kinyigira muzeeyi wange mu kyalo okubeera ng'alima kasooli ng'ebbeeyi ya kiro ya kasooli esobola okubeera constant ku nusu 10+. Siina kigenda kunyiga nga muzeeyi wange bw'alunda endizi oba bw'alunda ente agitunda essente zakola ki ezisaanira. Sirina buzibu muzeeyi wange mu kyalo muzeeyi wonna waali ng'asobola okugenda mu ddwaliro n'afuna ki eddagala. Sirina buzibu singa maama wange wabeera yalina waalaga ekkubo lyayitamu liki teriri mu binnya. Sirina buzibu singa education system yagamba eya UPE etuuka nga omwana bw'asomerayo tatuuka kubeera nga avvoolwa n'okuŋŋoolwa ate banabasomera mu private. Waliwo omwana wa influencer awo ku TikTok naye abasinga mu malipo ali Paul nakyo ali muzungu yagamba senior 4 tasobola kwogera oluzungu dakika 5 kakati ng'ali ku private oba mu UPE. Kyekyo kyeŋŋamba nti singa gavumenti batuyamba n'ekola ebyo tetuna kye tubabanja kirala nga bw'oba ovudde wano ogenda mu ddwaliro erya gavumenti ofuna ki eddagala. N'ekirala ministers bannaye tusabe mbasaba busabi bweba mukutte mu kisanza kino kye mugendamu ekintu kye bayita enguzi tukirwanyise namere yewereredde okwewerera cyane ebikolwa kati tulinze ebikolwa action is better than word. Twagala kubikolwa batutaase ekintu kye bayita enguzi kubanga wemutujjako enguzi mukkirize mugaane ebintu bingi nnyo bye muba mugenda ottaasa eggwanga lino olw'ensonga ekigaanyi kali ke mbadde njayaanira aka service delivery
it is nguzi. Olw'ensonga ne contractor gwe bakwasa oluguudo alina okubaako baaliisa okulaba nga ateekesa mu nkola oluguudo. Nze ndi service provider, mpa service ku mikolo. Buli wonyigiriza service provider n'omukekejjula ssente oba budget gye yali akuwadde tagenda menyeka naawe, naye ajja kusala kwebyo byabadde okozesa akuwe service eri inappropriate. Abalala bw'alaba onyigiriza ennyo agigoba. Era tulina ogwomuze ku focus events nti tulanga akabagiti okanyize nnyo tugamba nonyayo nki omulala. Omuntu oyo aba yakola quotation nga yakuzimba oluguudo lwa biliyoni emu katugeze nojja gwe amuwadde contract n'okekejjulako 30% asigaza miliyoni 7. Najja ate manya ino musayiningirako eno amusabako gundi ata 10%. Ogenda okakalanga quotation ya 1 billion bagisaze mu half billion. Osubira muntu kukola kyekyo enakukwirira bukubiriza oluguudo bagenda okulimira wayitewo omwezi gumu bijjemu ebinnya, wayitewo omwezi gumu emyala gibomole girukubemu ebituli. Kaakati nsaba ministers abalondeddwa ne ba member of parliament abasobola okulwanyisa kino kirwanyisibwe so that tufuna eggwanga eddungi era eggwanga erisobola okubeera nga lyankizo okwawukanako n'ebintu ebirala. Otherwise nze bye bisobola okwogera ku ministers abalondeddwa ne mu cabinet yene empya. Tusabe Mukama abasobozese basobodde okuwa ministries ezenjawulo bazikozese ezirina okukola. Munnayuganda afune ku musolo gwe afunemu. Omunnayuganda kyafa kuzza muzigo kulaba nti akasente ke munkamulamu nkafuna. Ebuloni nkumanyi nga gwe gyova abasajja balunzi tuli balunzi nnyo. Yes, buli wolunde ente nga togiwa biwata oba togiwa muddo mulungi oba togirabirira togifunamu mateera. Obadde osubiramu liita nnyo okugenda kuzifunamu. Kakati y'Omunnayuganda business z'abantu zigwa because of overtaxes, because of emisosososo emingi. Omuntu bwe yali angamba nti okuwangaza business e Kampala wano kiringa okutuma eggulu ku bigere. Just ogiwangazaayo omwaka gumu oba ebiri. Lwa nsonga ki? Emisoso mingi nnyo egikulinze. Omusolo license ekulinze. Ekizimbe kirina emisoso egyakyo. Amasannyalaze gakola ki? Akulinze. Amazzi owa kasasiro tulinamu bannaffe abayitamu nga ba mitindo ku ebyo by'oba otunda kisinza ki ky'otunda. UNBS. Kati Omunnayuganda bakamabanga banteekamu ssente nga sibeebalwa baka focus service and events beeyune kuba emikolo emirungi bagamba olina budget ki baleetire bakutemeretemera omukolo gwo basobola okugamba budget kyolina bwoti olwekifo kyosinzira oyagala si budget weyimiridde wantusaana nansana tugende kukollo nti ssente z'olina ezo nnyingi lwaki oteeka eno mu kyalo weewaawo ate era nagamba nti ssente z'olina ntono weweerijja tugende nansana ono weerijja si wangu. So bakuwa guidance eyo okuyambako okubeera nga naawe byokola onyumirwa omukolo gwo. Naye nagamba nti event zonna kuba kusanyuka na kujjukira. Buli woofiirwa okusanyuka omukolo gwo n'ofiirwa n'okuzijjukira oba tosobola kubeera nga ogamba nakola omukolo. So kati beekwate genda ku TikTok account olabekukko focus events n'oluggi bakoze. So ng'ate ne bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyuni bakolere branding omulungi, obusaati bu t-shirt bwe tulimu obuli branded omulungi ne material omulungi babayinda bababukolerako. Olwo bannaffe abali mu business ezenjawulo nga weetaaga business cards, weetaaga stickers, weetaaga IDs, weetaaga ebintu bingi banoonye babe nga babikolera. Tetuyinza kwerabira bannaffe aba bicycle kick bagamba nti komyawo erinnya lya nnyinimu obeere gumite ngeri ezinaku zobeera olina kuba akasajja luyongoyongo. Ate era n'omukyala bw'obeera nga azze omukyala bw'ogenda gyali akwanirizenga agambe yoyo kojja kati abayita n'abagamba banne muwagire nga mukuba ku namba z'essimu eziri ku screen. Ate era n'ekirala nti buli w'obeera ng'omuwagidde
oba obeera ngu wagidde emikutu gye tugambye nga Focus Events, wagidde Focus Graphics, wagidde Koja Gatto, Bicycle Kick, tweyongera okufuna airtime, tweyongera okufuna kadata, tweyongera okufuna ka transport akatuyambako okubeera nga naffe mu tubaweereza. Esebo weewaawo tugenda kusukkawo nnyaawo mubadde balabe baffe balungi nnyo okusinziira gye twatandikidde paka kwano kusingane mu vidiyo eziddako nze Ebon Brian ambasada w'abanyumba ebyonese ayisa naawe kusubscribinga ku Focus TV yange bingi